anti yagambye nti tatera kulabika nnyo nga ateesa mu parliament nga bwe twamulabye ku olwo ayogera n'obumalirivu naye ate munanga ateesa nnyo olwakuba oluusi temumulengera kirabika kamera bulijjo temuzimutunuzaamu naye nzikiriza mbuuze ku bannayuganda mwenna mwasiibye mutya sande egenze etya mukulikeyo masinzizo neneebaza ne ba panelist bannange ne NBS okubanga etuwa akadde kano nzikiriza nsabe ekintu kimu kyokka nsabe umeme mbasaba wadde contract tebagenda gibaddiza naye abantu bawe services emiti gigwa temugizayo mu budde transformers bwe zifa abantu tebayambibwa mu budde kati nze nyina ekyalo kyebugenge kigenda mu weeks 3 transformer yafa n'ebitundu by'eggwanga ebirala so nsaba tukole omulimu gwaffe bannayuganda basobole okufuna ebuweereza. Alright, tukoyeza Honorable Great Namugava Mawogola. Honorable Rogers Mulindwa kigambo honorable kimusanyusa nnyo tukwaniriza honorable bw'onapita honorable neewuunya waba oyita nabo ndabanga akikaka obukasi naye kale neeyanziza bano babaka ba parliament oli mubaka wa parliament ono yaliko mubaka wa parliament gwe tugendangayo tese kyababaka ba parliament naawe I'm more honorable than some of them naye vaayeyo njala nange okusaasira abantu b'ekigoogwa nawuliddeko omutwe omufu kulediemu nga gugamba obwavu muleme kukudaalira baavu mbw abafiidde mu mafuta wadde bwavu nalabye omwana yadde akwata ka vidiyo nga tugamba kakati ekimoloka kikino kikulu nga kyakagwa naye nateekakola akagamba nti ate kyewunyisa eri abantu abajja okugenda bagende ku mafuta gano ate kisobola n'okukwata omuliro era byonna nabitulaga nga ate bibeererawo ddala abantu tulumirire obulamu bwaffe ebintu by'obwereere bino nabyo si birungi naye tubasaasidde nnyo mukama agumye famire ezo nabaddeko mu kitundu bakiyita Kammengo ku lw'e Masaka isi ngokyala musako bantu nogwoli naye wano mwami yali omubaka w'Ekawempe. Yes, honorable kwekyo yagambye nti gavumenti yamwe ya NRM ekivunaanyizibwako buterevu kubanga abantu bafuuse baavu nnyo ekyenkanidde awo tebasobola balabadde enja balaba obulabe niera ne bagendeyo olw'obwavu ono munyagwa kati bonteekamu ebyo ebintu debate oba ogikakkanyiza to primary level eyo nzijayonze muleka anabyeyogerera siyinza genda mu level eyo naawe ekimoloka kigudde it is an accident okay nekigwa naye kirungi mu bantu abamu ne mubaamu abagamba nti moloka eno bwegwa tetugendayo naye ne bayo abalabye ekyobwereere nagaa katugenda tuse n'amafuta naye nga ddenja zino ebizibu buno tuzze tubiraba bbanga ddene abantu abayize waliwo abaganyi nekyo abantu tubasaasira naye tukubiriza abakyali nti bamulaba ebimotoka bino kubanga omuntu omu yagambye ku TV namulaba nga nti ne driver bwe yabuuka mulaga ate mugendayo naye ate eraba abantu ne bagenda omuliro gw'amafuta muzibu kubanga amafuta gakulukutidde wonna bwegati bwe gukwata wano kitaaga seconds okutuuka ku bizimbe biri ebirala so mwamulinda guno siko omuliro gusoose tulabye litany ya incidents bweziti nga zibeerawo era abantu nga balemerako ne bagenda oluza tebamanyi nti awo waliwo ddenja waliwo bulabe bayinza okuba bakimanyi naye ekikulu jukira ebyo byonna onkyali ku bibyo teweerabira nti sinnamala kakati abantu abamu endwadde esinga otuluma bwe butamanya tebantu abamu bwe tuba twogera ebintu tebabifaako nze nakugamba osanga ekisajja ekikulu nga n'omutwe mukulu nga n'obuyivu kiivu n'omugaba pulezidenti wa Uganda yaani n'ananaagira n'osanga akaana kapiwa ne kagamba Museveni tobawulirayo kakati ebo nabo tubasomese naye mbadde nkugamba nabaddeko Kammengo njala okwebaza abasumba ba Pentecostal Church abakulembeddwamu Bishop wa Katongole Vincent okunyaniriza obulungi nakiikiridde Secretary General ku mulimu gw'okusonda emmoloka y'omulabirizi wamu mwebale nnyo era ne chairman waffe mwami Akol Sam ng'ate musumba w'abalokole mwebale kunyaniriza bulungi nnyo era neetabyeko mu lukiiko National Vice Chairperson w'NRM ng'asinkana ebibinja bibiri Alhaji Moses Kigongo Emaya ku Nature Resort byasinkanya abakulembeze ba KCC abapya abakulembeddwamu Executive Director Rusa ate n'asinkana ne group ya RCC ne ba deputy RCC. Olukiiko lwagendeddwa kuvaamu birungi tusobole okukwataganya Kampala omutereezo obulungi nabwe njagala kubeebaza n'ekisembayo siyinza kwerabira bategeeza nga Munnayuganda nti Uganda Cranes omupiira ogutuyisaawo gwa 15 November mu kisaawe Nambole naye si gwa ssaawa emu ng'egya bulijjo gwa ssaawa 10 mugende wali kwa Muzi Stadium nakiva omufune tiketi zammwe tutandika n'enkya
namusiza ku bantu but also mpene comment just in a minute ku nsonga ya Mulindwa. You told mu bigambo byo nti obwavu bususse mu bantu bwe bubaleetera okulaba danger naye era ne bagendayo. Abatulaba mbalamusiza kungu Katonda yebale kukuuma ne bannange bano. Mukulu kungu ekisooka nkubagiza ab'eŋŋanda z'abantu abafiiridde mu njega eyagudde ekigoogwa. Mu bufunze two things lwaki gavumenti eno evunaanyizibwa ku bubenje bwe buti ku bintu bwe bityo naddala by'amafuta obubenje bw'amafuta. Ekisooka president ayina ebbaluwa gye yawandiika ye kennyini nga tulowooza mukulu ndowooza akirabye kati ng'agamba mmotoka ezeetisa amafuta zirekeraawo wadde ebbaluwa ye yali eri biti okay ebbaluwa teyavaayo bulungi nga ku kizibu kyennyini ekiriwo yagamba nti emmotoka ezeetisa amafuta zirekeraawo okuyingira mu city center naye neyeerabira nti ate mu city center gavumenti ye layisinsinze kampuni nyingi okuteekamu amasundiro g'amafuta kati ganaaba ganaafuna gati amafuta. Nze nsuubira ebbaluwa y'owekitiibwa yandibadde nti emmotoka ezeetisa amafuta teziddamu kutambula ku peak hours. Kungu osanga ekimotoka nga kiri ku mini price nga kirimu lita z'amafuta $40 ku ssaawa 7 ogw'emisana. Kiwaganya mu bantu kigenda ku petrol station eri downtown kitikula amafuta. Kati singa omutujju owali sababu ayimirira ku kizimbe Samuel ya sniper n'akikuba essasi omanye abantu abayinza okufaawo, God forbid. Eyo point namba emu osanga ekimotoka lukululana eya 40 feet container ng'erimu ttani 10 ez'ebintu ng'eri mu kibuga mu makati ssaawa 6 nti bagenda kutikkula omugaggalo wafunye obudde obutikkula. Singa ekimotoka bwe kityo kiremerera okusiba omanye abantu bekiyinza okusaabala. So ekyo ekisooka nti balina okuregulatinga ebimotoka ebyo naddala ebyamafuta bitambula ddi ate ku speedi ki birina kutambula kiro nga tekuli mmotoka ate ku speedi engere. That's number 1. Number 2 waliwo obwavu lwe bukuluma nga n'ekikopo ky'obuugi kisinga obulamu bw'ovaliyo. Waliwo obwavu obuyinza okukuluma nga n'ekikopo ky'obuugi kisinga obulamu bw'ovaliyo. Kati ono bino byawuza obulamu banaye mutye mukuuma obulamu gw'obulaba mu valiyo kubanga osimbye yiika z'emmwanyi kumpi 2 oyagala zikulowo. Ne kati abaana omwana amaze ennaku 2 talya. Listen, omwana amaze ennaku 2 talya. Motoka eguddawo ey'amafuta enjala emuluma nga yabalamu nti nyinza okujja wali akadomola n'endyayo ennaku 5 oba ojja kaluubirirwa nnyo okumujjukiza nti sebo oli ogenda mu muliro. Ne Mulindwa tasoba n'omugamba nti kigudde wali asula ne wano. Omugamba nti emmotoka ky'amafuta kigudde wali tekinayaka afuna ruumu ku skies awo wasula. Okay, kale. Webale, Honorable Goret Namuga, njagala kutandika naawe naye abatulaba ku NBS njagala bajjukiza nti tugenda kwegattibwako Honorable Kibedi Nsegumira ava mityana eyo mu NRM ate ne mu Parliament y'omu ku baawagidde okubeera nga UCDA egenda mu Ministry of Agriculture ali mu kkubo ajja ate era tusuubira okwegattibwako omubaka ava katikamu n'atera naye okubeera ng'ayingira wano Dennis Sekabira mu dakiika nga ziizo wa NUP era oyo naye yagambye nti nedda UCDA tejja kubeera nga tebeetaaga ebeere ng'egenda mu Ministry of Agriculture. But I want to start with Honorable Goret Namuga. Honorable, simanyi oba olabye okunnyonnyola kwa President mu kiwandiiko kye mwabuliza n'ebibuuzo ebiwerako era n'alaga nti intervention eziri deliberate ezizze ne government n'ebitongole ebirala nga operation wealth creation byebireetedde ebintu ng'emmwanyi okubeera nga production kati eri waggulu. Si UCDA ng'abamu ku mmwe bwe mwogera bwe njagala otandikire otubuulire n'ebyadde mu Parliament bwe mwateekawo embeera nga bavuganya ku lwokuna bikewedde. Simanyi yagambye omukulembeze wa ggwanga nti UCDA ekola yokka ku nsonga z'emmwanyi. Simanyi yamugambye naye bw'obanga yamugambye omulye naye tusaba omutubuulira kubanga omuntu yenna alaba saagala abuzaabuzibwe oba alowooze nti sho zino bwe tuzijjako tetumanyi mirimu bwe gitambula. Teri kitongole kya gavumenti kikola kyokka
tekiriyo. So ekyo saagala tudiverting tuzza ku debate nkulu kutulowooza nti twamugambye nti UCDA ekola yokka. So sebo nsaba okutegeeza eggwanga nti tukkiriza nti ebitongole bya gavumenti byonna biweereza nga biwuliziganya. Ekyenjawulo ekiriwo nti buli kimu kiweebwa obuvunaanyizibwa bwakyo. Wenaga nti Ministry of Agriculture ebeerenga ekola amateeka, policies, ekole regulations, supervising ebitongole ebirala ebitunuulidde ebyobulimi byonna nga mwotute ebirime byonna n'emmwanyi nga mweri. So nti awo mba nkulaga nti mandate ya agriculture nga ministry nga zinyo okuva ku mmwanyi enzige zizze muzirwanyise. So kakati awo ministry obanga ateekayo ekitongole kiga nti UCDA kyate kitunulire mmwanyi yokka nga bwogamba nti Uganda Airlines yetunulira byantambula byokka mu nnyonyi ebyayo si byakuttaka. So saagala tubigati nga bwogamba nti nyina UNRA yetunulira byamakubo byokka. So eyo njagala tuveeyo saagala tulowooze mu direction eyo. Naye nze nsaba bonna abatulaba ne bannayuganda ffenna abali mu buweereza era nzikiriza neebaze buli muntu eyali aweerezaako mu kifo ekyo ekyonna kabe byabufuzi kabe buvunaanyizibwa bwa gavumenti byonna kubanga obukulembeze si bwangu. Naye omukulembeze w'eggwanga tewali yamugambye nti tayagala mmwanyi oba talina kye yali agikozeko nedda. Ng'era banne we baatandikako naye n'atandikira we baatandikidde history yamutuwadde tumusiima. Ate era waliwo nabaddeko wamu omukulembeze w'NRM omu ng'ali ku NRM Secretariat n'agamba nti Mukulu Museveni ayagaliza nnyo abantu. Kati nze ne mbuuza nti bwe tutuuka ku nsonga y'emmwanyi Bwana Adam, ffe tugamba kimu nti bw'obanga oteekerateekera eggwanga teweekolera kubanga kyebadde agamba gavumenti eno ye yateekawo UCDA yeteekawo ministries ez'enjawulo byonna bitongole bya gavumenti kati era gavumenti yeesazeewo ejjewo ebitongole ebyo. Kati nze ne nkubuuza gavumenti yaani era gavumenti ekola in whose interest? Gavumenti yeffe gavumenti ekola in the interest of the people. Kakati bw'oba oleese ebitongole njagala nzijukiza abatulaba nti ebitongole bino si UCDA yokka eyaleetebwa okugattibwa era tukkaanya n'enkola ya gavumenti okugamba nti ebitongole bino biyitiridde obungi omugugu munene nga si bitongole bya gavumenti byokka naye ne mu buweereza eno ewaffe mu byobufuzi nti ba MP bangi ba ministers bangi abawabuzi b'omukulembeze w'eggwanga bangi ebyo ne bina tubikkiriza. Kati bwe nkomawo ku kitongole kya UCDA gavumenti yatuwa ensonga ez'enjawulo lwaki egatta ebitongole mujjuke twava ku bitongole byali 167 gavumenti negamba tusigazeeko ebitongole nga 88 ebitongole nga 6 bigende ne bakka ne badda ku bitongole nga 30 neera n'okubajjukiza nti bino bye twogerako bi UCDA bye baagala okugatta n'ebirala bye twakkiriza bigattibwe nga tebinnatambula tulina ebyagattibwako bi gavumenti wali etandise piecemeal rationalization ojjukira Ministry of Science Innovation and Technology eri mu State House ojjukira Electrification Agency kati eri mu Ministry of Energy era byensuubira nti ebitongole ebyo buli omakkiriza nti kati byaziŋŋama empeereza yabyo eri wansi kyennaali suubidde nti gavumenti yali gikozesa nga pilot naye ensonga nga nnya ze yatuwa ezigattisa ebitongole. Number 1 ebitongole bino waliwo kye tuyita institutional harmony. Twateekawo gavumenti yateekawo ebitongole bingi ne wabanga ebimu waliwo duplication. Ebitongole ebimu bikola emirimu gye gimu ne binne waabyo ebitongole ebirala emirimu gyabyo ebyagiteesaawo biweddewo. Ensonga eyasembayo negamba nti omugugu munene ebitongole ebyo bidrainize ebyennyingiza bya gavumenti tusaasaanya nnyo. Kati njagala okutegeeza addamu era ali eyo yenna atulaba tolowooza nti waliwo ensonga endala yonna egattisa ebitongole. Njagala tutegeere bulungi ensonga egattisa ebitongole gwe mugugu omunene mu administration gavumenti gwerina as of now. Era biri ebirala saagala omuntu akitunuulire oba omunakinywa debate tujja givaako era nga naffe tukkaanya nti omugugu munene naye twagala tutunuulire bino mandate ya gavumenti ki kuweereza bannayuganda timely, quality and cost effective services. Bw'oba ogatta ebitongole gatta naye nga tocompromise nga buweereza. Yensonga laki bw'otunulira ebitongole ebina bino ebitongole bikomezebwawo omulundi gwa kubiri oluvannyuma lwa palamenti okugamba nti bino tusooke tubireke ne bikomezebwawo. Ebitongole bina bye twali tugambye. Number 1 UCDA, Diary, Cotton, Anita Uganda ne UNRA nga tugamba bino ebitongole biri very critical tusooke tubireke biri tusooke tubisikeyo nga wolaba nti out of 167 ebirala byasigalayo bino tusooke tubireke olwa obuweereza bwabyo obw'enjawulo. Kakati ye bwakugamba nti UCDA eyambibwako Operation Wealth Creation eyambiddwako NADS yagattiddwa
operation wealth creation minister agriculture abadde ku floor parliament naga nti Adduse yabadde tekyafunanga sente direct nga ebadde just ministry of agriculture egiyambako okukola emirimu naye nga ebadde tekyafunanga sente kuva mu parliament. Kakati bino ebitongole byonna nga biyambako UCDA bwe tubanga tukkanyiza nti byo biddeyo mu ministry UCDA gireke nga mainstream agency esobola tuyambako okwongera okukuuma omutindo gw'emmwanyi. Mukulu Museveni bw'agamba nti UCDA okasi etuyambye okukola simanya akatale k'emmwanyi era mu balimi eyo bakyabonaabona. Adamu njagala nkuzeeyo nti waliwo yagambire nti UCDA yokka kituufu. Adamu mu mainstream service eya government tuyina abakulembeze mu local governments abakozi ba government nga mwe muli ne ba agriculture extension workers. Naye njagala ali eyo atuliza mbulize bannaffe abo ab'ebyobulimi ku magombolola ku district batukolera mulimu ki wansi eyo. Complaint esinga obunene mu ba agriculture extension workers bali wansi wa ministry ya agriculture. Abakozi abo twali badde tubasuubira okulambulanga abalimi baffe si ku mwanyi yokka ku birime ebirala byonna bitooke kubasomesa. Kati ensonga lwaki tukugamba nti UCDA sooka ogireke ministry ya agriculture eyina ebizibu bingi eri overwhelmed eyina ebizibu bingi. Nze nkugamba kubanga nfunye omukisa and objectively without politics mfunye omukisa ogubaako ku side budgetinga ate ne mbako ne ku side ya accountability. Ministries zonna ministries departments and agencies ministries ziperforminga bubi. Ministries afuna sene ne zirema okukozesa ministry ya agriculture nakyogera lunye ne floor parliament nakyogede mu biseera bya foot and mouth disease ministry ya agriculture alemerera okumanaging obulwadde ne baba ne over 1 million doses ng'eddagala expiring nze ministry ya agriculture yemu bwe baba wasente bagule tractors project yonna nebeera messed up to performinga bubi nnyo mu projects zonna mu ziri wansi wa ministry ya agriculture nga tetusaba musooke mutereze mainstream ministries nga nkuzaayo government agencies zonna staffing tuli ku 30% ebitundu 3 ku buli 100 newankubadde tucomplaining anti expenses nyingi mu bakozi ba government but still staffing tuli ku 30%. Kati nga ffe tulowooza oba tuteesa nti nga tonnakwata bino bitongole bina impact ku nnyingiza y'eggwanga tusooke tutereze ministries. Oli n'akubuuza nti lwaki Mukulu Museveni bwe yagambye emyaka 3 nti tubaweeyo period eno ey'emyaka 3 ebitongole bino tubiteeke mukkirize kigende nye beeteeketeeke. Kati nzaawe wenkubuuliza lwaki teweeteekateeka ekitongole kino n'ogenda okigatta ng'omaze okwetereza nga ministries awo wokka we twawukanira. Bw'obanga wetegereza bulungi ekiwandiiko kya President Museveni kyafulumiza ku makya oba kiro kikeza olunaku olwaleero ng'akugamba nti yakulemberamu okutandika agencies zino oba ebitongole bino n'ekigendererwa ekyokulaba nga bongera okutumbula ennyingiza n'ebyenfuna bya bannayuganda. Principle ya kibiina kyabwe kya NRM eyokusatu eyogera ku social economic transformation Mwami Museveni aga nti ebitongole bino biringa ebiremeddwa okulaba nti principle eyo etuukibwako. Okay? Era badde akubye okulabirako naga nti by 2013 bannayuganda ebitundu nkaaga households amaka 68 ku buli 100 baali bakyakolera kida kyonka going by his words mere ya leero. Naye despite ebitongole okubeerawo, for example, UCDA yogerwako yatandikibwa mu 1991. Okay? By 2013, 68% y'Abannayuganda nga bakolera mmere ya leero. NADS 2001, DDA 2000. Kati bwakugamba nti bwe tukola assessment ne tulaba nti impact tebadde y'amaanyi bidde mu ministries. Abakoze ensobi ki? You know, government eremererwa okutunuulira ebintu objectively omukulembeze w'eggwanga n'atandika okwagala okwewozaako wano tetuli mwani asinga zino simpaka. Njagala okubuuza bw'otunuulira diary n'otunuulira ne coffee ekirungi mu ripooti yagenze n'akuba nti waliyo ebirime ebirala n'akuleetera emmwanyi yagitaddemu n'ateekamu amatooke yataddemu kasooli yataddemu kasooli emmwanyi bijanjalo millet at least bizeya praise n'agamba nti Victoria Honorable Victoria yamuyambako nnyo okumulaga amaaso nti nawano na bino birina omugaso. Kakati ekizibu kye tukyalina mu government oba mu buweereza number 1 tetukozesa research.
era njagala honorable Munyago yaliko akatika anti nkubulidde research it's different okola research n'okugitekesa mu nkola even investment in research njagala oddeyo obuuze government eneteka sente mu research that is one of the areas buli avaayo complaining nga tetuteeka sente mu research kakati tosobola kuvaayo ebyenfuna by'eggwanga ku crops zonna zetulina mu ggwanga gwe nolowooza nti household incomes abanaazikyusa gundi 2 amata n'emmwanyi ekyokubiri nenkubuuza how much have you invested in these sectors it has been deliberate obabuuza mutaddemu sente mmeka saawa eno UCDA yayogerako ne wano okuwa ku bantu emmwanyi parliament yabadde ng'emala kuvaayo banenge mugabire abantu emmwanyi naye ng'olaba deliberately effort eyogamba nti no strategically let us invest in these areas tekibaddewo. Honorable, lwaki I want a very specific answer. Yes. Kiki kwe musinzira ng'ababaka ba parliament abalonze abasukka mu 7 abaga nti UCDA esigale tegenda mu Ministry of Agriculture nsonga ki ezesimba kwe muyimiridde? That's what I want to hear. No, number 1 akavuyo akali ministries, departments and agencies. Sente zonna ezisinze okubbibwa ez'obuli bw'enguzi ziri mu ministries. Nga singa kyabadde kyekisoboka ministries zonna zaalibaddeko special investigation okulaba nti zitambuza emirimu gya government. Mainstream ministries. Nenkuzira wingira down ku kya Ministry ya Agriculture yennyini nti structure saawa eno gyerina abakozi bwe balina sayino nkugambye bonna staffing is at 30%. Jajja okugamba nti tugenda kwongerayo abakozi kituufu asobola okubongerayo naye omulimu ogw'okukolebwa mu ministries okubanga okwata strategic authorities zino n'ozizaayo munene era naawe ng'ombuuza wano mubuuze nti lwaki twasalawo okukola authorities nga zino. Adam okimanyi bulungi nti maybe they've not performed according to the maybe they've not performed to the expectation. To the expectation. No, they have. What have they done? For example, UCDA, honorable eyogerwako UCDA president yabadde ayogeraga nti right now to exporting 9 million bags ez'emmwanyi. Okay? Naye nga okulinnya okutuuka ku 9 million bags wamala kubeerawo intervention eyiye we yasalawo okuleeta NADS naye nga UCDA yaliwo since 1991 nga tukyali awo bwe tutyo. So zikoze eki? For example UCDA gye mwagala esigala ekoze biki? What has it done kwayagala okusinzira okuga nti okay the president is wrong? Katweyambeko tumanye ne UCDA ekyeyina okukola. UCDA omugaso gwayo okufuba okulaba nga policies ezikolebwa Ministry ya Agriculture ku line ebya for example ez'ebyemmwanyi UCDA egoberera okulaba abantu omutindo gw'emmwanyi basimba emmwanyi entuufu okulaba nti emmwanyi bazaanika bulungi okulaba nti ebyuma bino ebikuba emmwanyi tebikuba mmwanyi mbisi. Generally it's about mutindo marketing both internal and external. Generally it's about okulaba nti sector eno eri much as well regulated niyo okulaba nti abagirimu baba guided okulaba nti emmwanyifu ebeera ku mutindo ate ne tufuna akatale. Naye eyo nga tonnagendayo njagala okubuuza Adamu mukulu Museveni agambye nti nze naleeta NADS eyambeko nga ndaba UCDA ekonzibye si bwakugambye kati nsaba okubuuza nti who is responsible okufuba okulaba nga UCDA performinga? Who is responsible? Adamu UCDA ekoze nnyo okusinza ku sente ezibadde zigiweebwa to the extent nti saawa eno UCDA eina domestic arrears tuli mu billion 8 billion abantu bakwata seedlings ne basupplyinga ne bagaba mu balimi ab'enjawulo nga ministry tennasasula government tennasasula sente. Kakati bw'ojja wano saawa eno lastly Adam njagala weebuuze nti lwaki tuba twogera ku kyemmwanyi omukulembeze w'eggwanga ateekamu emitaafu waliwo facts twagala tujjeyo. Mukulu Museveni akkirize nti emmwanyi agyagala ng'omuntu. He wants to direct to control coffee. Kubanga weno webeera authority ngeri independent ejja mukaluubiriza amateeka agali mu authority eno tebibanga ministry ajja kubira minister mugambe nti Bright Lwamirama endagaano ya penalty kuba njagala nkutegeeze penalty teyeebakanga endagaano yabaluma nnyo tewali kintu kyali kirumye mukulu Museveni nga ku ndagaano ya penalty okugaana endagaano ya muluma kakati ne baddayo ne bafumba obwongo tukoze tutya okulaba nga emmwanyi tujeddiza era abadde agamba mwe mugenda mugamba abantu mbwe emmwanyi tugenda kugibba kituufu emmwanyi baagala kugicontrollinga creating a monopoly kyekyo kyekitumenya kati ovolaba gwe biddayo okakasanga omukulembeze w'eggwanga tamanyi mugaso gwa mmwanyi. Is that backed by facts? No, kati nze nkubuulira ntwale mu kkooti bwenva wano bantwale mu kkooti okwagala kalibula naye nze nkugambye saawa eno mission eriwo creating a monopoly ku mmwanyi
That is why ebitambula emabega eyo njagala kubuuza 37 billion ezayisibwa mu Ministry of Science, Innovation and Technology zetwawakanya strongly zane minority report speaker gye yagamba otwayisoma ku floor ya parliament naga that is just for information zaweebwa mukulu wabo Odrek Coffee Valley addition ne tubabuuza zino sente 37 billion z'okute n'owo omuntu Coffee Valley addition Odrek Rwabogo nga tuyina ministry tuyina UCDA lwaki oziyisiza mu muntu ne wajja 10 billion ez'okusomesa abantu okunywa kaawa bukiyosike omwala mutambula era ne buweebwa through the same people so kaakati bino baleme tuwuddisa era njagala nkutegeeze tukimanyi bulungi nti baagala monopole akabeeyi k'emmwanyi bakacontrolling nga bajja kugaa nti kibooko njigula 5 nga yekka yasobola okweexportinga that is the mission so tugamba emmwanyi he should involve stakeholders bw'aba ng'ateeseza ggwanga ng'agamba ali pro people abantu bamugambye nze ab'emawogola baŋŋambye nti emmwanyi esigale mu UCDA n'abalala kye boogedde ate lwaki akiwakanya ali ku NBS TV twegaddwako Honorable Dennis Sekabira munnanupu ava katikamu ey'omumambuka Honorable tukwaniriza buuliza ku bantu webale nnyo balire ddala nze Sekabira Dennis nva katikamu North Muwero ni wa NUP ku bbago ly'emmwanyi nalonze nti emmwanyi esigaleyo mu kitongole kya UCDA naye njagala kusooka kwetonda kutuuka ekikeerezi mbadde n'emikolo ekakabala kakabala ewava Mwami Rogers Mulindwa naye amakubo mabi nnyo muleetera abantu okuwuza n'olindako nkyogere ni kino Rogers abantu okuwuza nti omuka palamenti yalima enguudo n'enguudo gavumenti zikola embi Honorable Mubarak Munyagwa twala ku UCDA why all this fuse why all the hula balu ku nsonga y'emmwanyi Honorable Namugo mulide ebigo bya president wabiwulidde walabye babadde mu parliament who is not telling the truth of course government you know President Museveni we yawamba wano ne NRM bali bakyawa ebintu bisatu among others bali bakyawa emmwanyi nga bakyawa ebibira bakyawa train reasons kanzite mangu lwaki bali babikyawa ekyaba kyayise emmwanyi bulwe balumbanga ekibiina ky'obwegasi nga basanga sente nyingi mu kibiina eyo mu byalo cooperatives yes bazirumbanga ne bazirutinga nga basanga mu sente nyingi ne bagamba emmwanyi zino tulina okudiiringa nazo nga twakakwata obuyinza omuntu omulala bw'anaayeekera nga sente zino gyeziri zizo tukozesebwako that's number 1 number 2 train eyo yakozesebwa bagikozesa nnyo nga bali ekasese okuyisa mbambega baabwe okutambula kubanga yo road blocker tezagiyimirizanga ne bagikyawa n'ebibiro olwokuba mwe beekwekanga ne batya abantu abayeekera abaliddawo okwekweka mu bibira ebibira ojjukira baasooka ne babigaba byonna ne babisala oba olina ewamwe gy'ova ebibira byonna byatemwa ne biggwawo bize biddabuzi kakati emmwanyi yo yafuna ebizibu bingi nnyo wano ng'NRM yakajja yaliibwa obuwuka kawuka akatamanyi kajje kaava biological warfare kawuka ne kali emmwanyi nga kamanyi ne boda we kayita kalya bwe kamanya ne we kakoma nga waliwo katasukka I want you to save me from Mulindwa nti emmwanyi bagiddira mu buddizi omanyi I don't know banga bamaze okutegeera nti bafunye stability I don't know but emmwanyi bagiddira mu buddizi UCDA bagamba etandika mu 9 mugumu naye baali tebagifandinga baze gifandinga of late yes kakati emmwanyi of course Buganda campaign ya Buganda kati naddala ffe kubanga emmwanyi njagala president asooka akitegeera ekitiibwa emmwanyi aleke gavumenti abantu balese tribalism wano mu Uganda mulimu ebintu nga obyogerako bibeerako tribal sentiments biri sentimental ku basis ya tribe tribe attachment exactly for example bw'oyogera ku mata essaawa zino ku mata tulowooza nti oyiganya Banyankole Bahima wewawo n'Abaganda abamu balunda ku nti naye emmwanyi yasinga kulimwa nnyo Baganda n'ebitundu Abaganda gye baalaga for instance emmwanyi eri wano nnyo mu Buganda ebugisu lwakuba wagenda Sipiika ku ngulu oba omujjukira so yes yagenda mu Biblia yabayigizemu kwe kulima n'emmwanyi emmwanyi erimwa nnyo ekitagwenda olw'okuba batagwenda wasengukirayo Abaganda erimwa nnyo ebunyaruguru emmwanyi erinyo isinjira eyo ebukanga Abaganda bwe bagenze bayita emmwanyi erimibwa nnyo
naye oli bw'aba akwata ku mmwanyi kino your excellence njagala nkutegeeze oba okwatira ddala ku Buganda tekyogera olwa tribal kinaki naye gwe okwata ku mmwanyi oba okwata ku Buganda ng'oli bw'akwata ku nte bw'aba kutte ku bahima direct. Kakati owekitiibwa president Buganda bwe yavaayo of course sijja kubeera mulyazaamaanya ne bana abasirikale ba bataasoma bya bulimi by accident balina kye bayongerako mu kulima emmwanyi kubanga nabo operation west creation anti bo basirikale tekuliko yasoma bya bulimi naye nga Buganda yatumbula nnyo okulima emmwanyi okuddamu kampeyini eyo yamwanyi terimba yakola nnyo omanyi wano mu Buganda Abaganda bawulirira nnyo mu Ssaabasajja Kabaka ye muntu asinga kuba okuwulirirwamu wano so kampeyini eyo bwe yayitira mu Buganda abantu ne baddamu ne basimba emmwanyi n'abatalina budde ng'ono owulira ayogerera mu yiika 215 ono obudde yandi bujjeewo naye kampeyini eyo yagenda bonna ebazuukusa ne balima emmwanyi. Kakati president ne bajja emmwanyi ezo ne zibala nga omanyi nti Katonda w'abanaku teyeebaka ebigambo byange bikwate bulungi Katonda w'abanaku teyeebaka oyinza omunyigiririza wano Katonda n'amutaasiza wali mwanyi terimba we yatambula emmwanyi mu Buganda ne zibala ng'ate ne mu katale k'ensi yonna ebbeeyi yeeyongedde ebbeeyi yeeyongera lwa kintu kimu population mu nsi yonna egenda ekula population enywa kaawa egenda yeeyongera ate mind you ensi ezirimu emmwanyi tezeeyongera kubanga ensi ezirimu winter tezirima mmwanyi winter omukwa w'amaanyi tezirima mmwanyi. Kakati akatale ne keeyongera President Museveni n'alaba abantu bano sente zebafunanga nyingi abantu bano sente nga bafuna nyingi bagenze gaggawala ojjukira yasooka n'ayagala okuleeta penalty oyo yali mulamu wa Gaddafi that lady yes that Italian lady penalty n'ayagala omuleeta to regulate okulaba ng'ono omuntu wa wansi ono tafuna nnyo sente nyingi zimutuuka mu ngalo ekyo nekibanga ekitabu ekimulemyo ekimutatambudde bulungi n'akikasuka wali. Kakati ministry ye refuge entuufu eya mission ye bw'otunulira ministry ya agriculture ne composition yayo olwaleero eba ejja kukola bulungi kyayagala. Ministry ya agriculture ekisooka ministry ekintu kinene nti buli ddiiro ogizanyirayo kyekisookera ddala naye oba mwasoma ku mateeka abiri ba honorable waliwo erya Coffee Development Authority Act waliwo neddala ministry oba baliyita Coffee what something act waliwo etteeka lya ministry lirimu bino wammanga okulima emmwanyi olina okuba nga olina license lwakuba tikinateekebwa mu nkola oba mwalisomako eryo etteeka mujje mulisome mulirabe. Nursery beds okubeera ne nursery bed olina okuba nga olina license zino endokwa zoolaba okwe-exporting emmwanyi kati akake kawaayiro akakulu mu tteeka lya ministry ngenda lifuna wano ndibawe erifuga emmwanyi akawaayiro kagamba okwe-exporting emmwanyi oyina okusasula omusolo gwa 2% of the contract sum. Kakati awenkulaga diiru egenda okuva bwe bamala okuzza emmwanyi eno obuyinza ne bajjawo Coffee Development Authority bagenda ne bagiza ministry bagenda kwamendinga etteeka eryo bagamba okufulumya emmwanyi okugitunda ebweru olina okusasula 20% of the contract sum oba 50 obenga bwofuna contract ya 5 billions government ya President Museveni ne commissioner w'ebyemmwanyi mu ministry ya agriculture mukyala penalty bajja mulonda nga commissioner w'ebyemmwanyi mukyala penalty mukyala penalty ali amuyitale ayi Honorable, what is your problem? Honorable. Twalina mamutazi wano mamutazi omuyindi nga ye ambassador waffe Italy tomujjukira but okubano nga commissioner mu ministry tebamwadde eddwaliro alizimbaawo yasomako yali asomyeko ebyobuzimbi yali asomyeko ebyobuzimbi oyo mukyalo oba ayina kampuni wano ezimba si yazimba eddwaliro ly'erubowa bagenda mulonda nga commissioner avunaanyizibwa mu kubyemmwanyi mu ministry ya agriculture baleeta etteeka bakugamba okutwala emmwanyi ebweru half musolo okitegeera kati gwe omuguzi gwabadde bagulako kiro y'emmwanyi kati bali siringi 8 olw'okuba ono azisuubula alina okusasula omusolo half alina ogikugulako 10 meka basi balye sente bagagga wali simple kakati gwe ekyenkunyonyola gwe bino byoliko
olese oŋambye mukyala Namugada ayogera muwulidde bulungi agambye nti Adduse tebakyagiwa ssente si bwe kiri mukyala Namugabo ogambye nobanga ekibiina ekitongole Adduse kiramba tokyakiwa ssente nti okekkereza ate n'okwata mukoddomi ono omwa 37 billions bagenda kulonda mukyala Peneti kasita bazze CUCDVAO emwanyi ne zidda ministry commissioner in charge of coffee development nakyagenda kuwaira mukyala Peneti neera bw'anaamala okubeera bakyuse etteeka eryo omwanyi okugifulumya bagyongereko omusolo simple gwe bajja kuba bagutaddeku gwalima direct. That is it. And number 2 oba wawulidde ekyokuwandiisa abalimi emwanyi nga tetuwulyangayo bawandiisa balunzi banti nja kudda mwami Mulindo naye mugambe etavuma owuliriza abakulu bano bombi. I've also had concerns okuva mu babaka ba Honorable Namugana abala nti UCDA ebaddewo now for some time issues eza certification okwata kugiza mu Ministry of Agriculture byonna bigenda kuba bizibu bye tugenda okusanga mulinga abatali concerned n'ensonga bannamuga ne bamunyagwa n'abalala ze batadde forward going by what transpired mu parliament ne bino president byawandiisa olunaku olwaleero. Nzikiriza nga Mulindo ajja nedda nzikiza na kino era akikunyonyola atubuulire Coffee Investment Consortium Initiative eya Nelson Tugume eyaweebwa billioni 7 naye aginnyonnyole. Mulindo kakati mukolo Kongo webale gwe moderator nga bwolaawe babuzaabuza wano ne mu parliament olusi babuzaabuza bannamuga nja kuddamu bibyo bino ebyomu lukubo lwa parliament mbireke naye okusookera ddala onali omunyagwa aba mukyamu ndowooza yali tannayingira bulungi mu Buganda gavumenti NRM yajjira mu 86 bw'agamba nti NRM yajja ne mission ng'ekyaye mwanyi abamukyamu we twajjira mu 86 naddala mu bitundu bya Buganda abantu baatema emmwanyi 83 84 paka 89 ne basimba ebitooke era ensonga gye baawanga yagambanga nti emmwanyi terina katale fe ababadde mu Buganda nga tuli bamuno ebyo tubimanyi ne batema emmwanyi newaffe mu kyalo bazitemeka kabala. Gavumenti ya President Yoweri Museveni negamba nti no ekirime ky'emmwanyi kiteekwa okudda era nze wesikkaanya ne bannaffe bano abalala kwe kusiiga ekifaananyi ebweru eyo nti President Museveni ayagala kutta kirime kya mmwanyi okufiiriza Buganda. Bye twogerako n'ebitutuusizza we tuli n'abatukwatiddeko okusimba emmwanyi n'abali mu Buganda wano emmwanyi badde bazijjanga na mu Coffee Development Authority eyaffe yatandikibwawo 91 gavumenti ya Museveni. Noki omuntu tobeera fair nti omusajja yasanga ng'emmwanyi tutunda 2 million bags mu 86 n'ateekawo all these measures ne tutuuka mu 9 million bags natandika okuweeza $900 million US dollars. Tuba tutambula omuntu oyo tuyinza kumugamba nti ate emmwanyi mwese mwali mwasigula mu biseera byammwe ng'abantu bazijjeewo basimba bitooke bye birina amakulu katwali tuyinza kumugamba nti ate gwe tuyagala kibala kino. We are getting politics too much mu nsonga eno era njagala mbategeeze nze nalina kubuulira dda wano position yange na bino tebina kujja Uganda Coffee Development Authority bwe yampaako emmwanyi mu November nenzibagobya ekakabala eyo nimbaga sinza kusimba mmwanyi mu November kubanga nkimanyi nti emmwanyi eno eyajompa emirandira gyayo enkuba etonnya mu November ya musenene tunagenda okutuuka mu mid December ng'omusana gwaka ne January ne February emmwanyi zigenda kunkalako obudde obuzirabirasira emmwanyi twandisimbye nga mu kwota esooka eya March ne April era nze emmwanyi zaabwe nenzibagobya ne bannegayira mbu kati sayini nga wani Luwiriyu zigende omulala zitwala ne mbagamba zisijja kuzitwala. Nakyo that was a mistake. Uganda Coffee Development Authority gye twogerako ne obuvunanyizibwa honabona mugabo atubuulidde fine obuvunanyizibwa bwabwe tewali kibagaana kukola obuvunanyizibwa obwo under the ministry. Garanti ki gye balina oba gy'osobola okuba bannayuganda nti gye mwagala otwala UCDA ebyayo ebiriyo bigenda masomata bitinta butinsi oyina ebyokulabira ku byogera nti Ministry of Agriculture erina success story mu kino oba mu bino therefore otwalayo emmwanyi
nayo ejja kubanga ekibala kino ekitinta cutters of Ministry of Agriculture. Omulamu ennyo gwe tweyagaliramu ne mwanyi ya Kulono Coffee. Omuntu eyatandika Kulono Coffee, minisita eyawumula Dr. Kibirige Sebunya teyali mu UCDA. No. Yali Kawanda, kitongole kya government, under the ministry. Nakola ebintu ebyewunyu era Kulono n'afuuka Kulono. Okay? Ekyo UCDA baaliwa bano simanyi bamuyitaani executive director bamuyita Dr. Emmanuel Lyamulemye Niyibigira baaliwa Lyamulemye baali luddawa Dr. ate muyivu nnyo nga ye ekyo teyakikola n'Ekibirige Sebunya n'akikola. Lwakyo ebitongole bino twalinga tunenyezebwa era nkyogera abantu bagamba naddala bali mu opposition ti President Museveni yateekawo ebitongole bino kuteeka mu bantu be kuliira mu nsimbi ne batugamba nti UNRA ine eggwanga limu bassekabira babadde nga babyogera kakati olwaliro ate bwakugamba nti kale katubijjeyo tubigatte ate abantu bebamu nga bagamba nedda tojja kubigatta. Kati nno wano mwegendereze ishu eyinza okuba nga si mwanyi ishu eyinza okuba nga waliwo omutaka atambula mutaka oyo atambula nga mutaka leka kussa kitibwa ky'ababaka ba parliament kyenkanidde leka naawe mutaka asobola okutambula nti Bassebakabira baguliddwa mutaka asobola okutambula nolwekyo wandiika ebintu byo nakyo nze njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo nti president bwe yabadde annyonnyola yagambye nti bwe mba mulowooza nti Uganda Coffee Development Authority yakola nnyo era mpulidde okyogerako mu 2013 tewaliwo kyamaanyi nnyo kitambudde naye bwe yateekamu abasirikale Operation Wealth Creation Honorable Munyagwa gyagambye nti tebaasoma bya bulimi naye baakola bulungi naye kenyini ate asoose gamba nti ayagala basiima balina akalungi ke baakola ne babaako we batutuusa. Kati olwaleero buli muntu emmwanyi azisimbye kivula bw'oyogera ku mmwanyi buli muntu asituka eddoboozi lye kyemusiize eyo mu bantu ebweru kubagamba tomanyi President Museveni agenda nakuula ebikolo by'emmwanyi baŋŋambye mbw abitwala ntuŋŋamu ate abantu baffe basobola okulimbibwa ku leve eyo ye kampeyini y'ababaka b'opposition gye batambuza ti President agenda kutwala n'emmwanyi era temujja kuba na katale era temujja kuba ezange kakabala ani ali zino nayo nja kwetundira emmwanyi zaye kuno tutunze emmwanyi nakakati bwenjogera abanoze emmwanyi wakati awo mu May bali basitula nusu kasanvu kibooko ng'abantu batunda emmwanyi zaabwe. Okay, Mwamulinda abalimba b'emmwanyi abasinga mu ggwanga boogedde Buganda eyogedde Bugiso eyogedde. Why not listen to them? Why keep insisting okuzza UCDA mu agriculture nga nayo tewali assurance nti kamugizaayo buli kimu kigenda kutereera oba already n'ebiriyo bitambula bulungi? Aboogedde sibawakanya. There have been individuals speaking on behalf of the big masses. Singa ensonga eno gitwala ku buli munnayuganda bonna bajja kugamba ekitongole kigende mu ministry nga basinzira kuki? What is there in the ministry? Bajja kugamba kigende. What is there? Kubanga bano abamu bali mu kutaasiza abantu ssente zaabwe kubanga nze nkubuulira nti abo boolaba abanene mu bitongole ebyo ssente ze bafuna n'ezibasasulwa emisaala basobola ozikozesa mu budde buno ovanga ku bitongole nga UCDA nga UNRA Kampala State Authority simanyi biki executive director ikafuna ensimbi z'otomanyi bungi nga ne minisita tazirina n'ekyo bw'omukwatira ku kintu kye bwe pa ng'alinayo aboolubatu bayinza okunyweza asobola obanyweza tomanya baka kye banaasalawo bano ku nsonga eyo ffe nga tugenda n'ekyo nga tugenda okuwummulamu. Ekibuzo kyange kito kizeemu satisfactorily bwoga nti Kulono Coffee, Kibirige Sebunya, are there other success stories zosobola okulya bannayuganda mu Ministry of Agriculture nti bwe yakwata ku kirime kya gundi buli kimu ne kitereera bwe yagenda mu byennyanja eyo kirungi bwe kiti bwe yagenda wano? Tell us at least more success stories ezikoleddwa Ministry of Agriculture bannayuganda kweyagala basinzire bawagire ekyokutwala. Gavumenti bwe yakwata ku by'obulunzi nga ne President abyenyigiddemu twajja liita z'amata 2 miliyoni 2 ezaali zitwalibwanga ebweru mu 86 kati tulina obukadde 5.3 million liters. Ekyo kyakulabirako kirungi nti executive
kubanga akulira government ye president yakyenyigira mu butereevu government nekikola president wabadde mu kiwandiiko kye kino oyina answers oyagala okumpa no ndikuwa information president wabadde awandiika ekiwandiiko kye kino yeetaddeko nti ye nga ye enjiri ye ey'okukubiriza abalimi abalunzi okwenyigira mu bulunzi obuleeta ensimbi ye yaviiriddeko obungi bw'amata gaffe okweyongera takukreditinze ministry of agriculture kakati ate lwaki oba omuwakanya ng'akugambye tugigatte mine is about ministry ya agriculture kyetugamba gwomanyi nteekateeka ki gy'alina nti oba bw'amala okukizaayo anaakufunira minisita akolera byoyagala kubanga y'omu g'okreditinga nti kiri yakikola yakugamba nti nakino tukikole bwe tuti naye era y'omu eyateekawo operation wealth creation eyongedde ku bungi bw'emmwanyi kati zitwenyumiririzaamu mu bantu yadde abamu bazifunanga ne batazisimba ebyennyanja byoyogerako okimanyi nti kati ebyennyanja betutwala ebweru bifuuse bingi n'abantu abaali tebalina byennyanja kati tulya ku ngege eziwera n'emputa enneneko kati ebyo toyinza biwakanya nakyo ministry ebikoze naye abakozi abali mu ministry nabo emitima gyabwe gibaluma nga ba UCDA bafuna mudidi kati goyagala naali ku district akola akatono bwe kati ng'oli ali mu million na millions yakola ebyewuunyo asinzirewa kale oli ku NBS TV na NBS Ego tunywa ku mazzi dakika gw'omu kuba labise nnyo mu parliament ng'osimbira ekkuuli ekyokugatta UCDA and I'm wondering why also ekatikamu gy'ova presence ya UCDA ogiraba olina abalimi b'omanyiyo nti okay ne staff aba UCDA bolengera ne bye bakola mu constituency gy'ova do you see its presence there compared ku ebyo ministry of agriculture byekola webale nnyo olunaku lwajjo nga bwe nkugambye nti nabadde kakabale wava mwami Rogers Mulindwa gye nasanze nga wabi nnyo abantu babonaabona naye nga bonna baŋŋamba ekintu kimu twagala mwanyi yaffe wonale omugirwanirire kubanga nabadde wa mukisa nembeera n'olupapulo okwabadde ebbago kakati njagala kusomera ggwe ensonga lwaki tetukkiririza mu amendment y'etteeka lino an act to establish kati ndi ku amendment njagala kugenda wano wokka kano konavunula an act to establish the Coffee Development Authority gye bayagala okwamendinga to transfer the functions of the Coffee Development Authority to the ministry responsible for agriculture, to provide for the ministry responsible for agriculture to regulate, promote and oversee the coffee subsector, to provide for the ministry responsible for agriculture to regulate all on-farm and off-farm activities in the coffee value chain. Ulira wanawasembai. To provide for a coffee auction system and for other related matters. Is a coffee auction system. Kakati ekiriwo mu ggwanga kyetuli mu kulwanyisa kiri ku ennyinga ey'okutaano ey'etteeka lino. Ekisooka nti bayagala Coffee Development Authority bagijjewo. Bwe bamala okugijjawo obuvunaanyizibwa bwonna budde mu ministry. So authority eba tekyaliwo. Ffe be mwasindika mu parliament twakoze okunoonyereza era gavumenti kwesasulira ne ssente ng'ez'ababaka ba parliament abagenda mu benchmarking ne bakibuulira bannayuganda bonna nti eggwanga okufuna omukisa okutunda emmwanyi katale k'ensi yonna olina okubeera ne license gye bayita accreditation ng'eya university nti university nekkirizibwa okusomesa degree bakuwa kye bayita accreditation. Kakati accreditation etwala emyaka 5 ku myaka 10 okugifuna kati wetwogerera UCDA egirina. Tugamba bannayuganda ne gavumenti nti obudde bwe munaamala nga ministry nga mufuna accreditation ng'evudde ku UCDA emmwanyi z'abantu bajja kuba tebalina bazitunda kubanga emmwanyi tebazitambuza nga batembeeyi batwala sapatu tomala gagenda mu katale. Olaba ne bano abatunda ebikozesebwa ebyamafactory amanene babeera ne badistributor tomala gagenda mu regioni ya muntu. But waliwo proposal ya transition. Soko mpulirize. Government proposing 2 years. Anti soko mpulirize. Soko mpulirize. Njagala tutambule n'abatulaba. Government proposing a transition ya myaka 3.
alipoota y'akakiiko ka agriculture gye babanjula eri mu parliament walaba twalina majority report, minority report neya Bwanika ya proposing emyaka 5 bw'oyogera ku accreditation period eno tosobola kubeera nga bayambako okufuna accreditation anti tosobola kufuna accreditation nga waliwo accreditation endala etambula. Ebintu byetwogerako ffe bannayuganda abasobozi b'emmwanyi abalimi b'emmwanyi si ffe tubisalawo, bisalibwawo ku katale k'ensi yonna ak'emmwanyi. Tebasobola kugaba license wali license, so license emala kuggwako. Kati bwe mala okuggwako balyoke bagambe nti kati muli ku provisional tulawo batubakakasa. Obudde obwo kiki ekinabaawo senga ministry ebintu tebatebitambuza bulungi. Ekyokubiri mmwe kye mutayagala kuwulira, endagaano eyatuleetera okusimba Nakakongo mu parliament Attorney General yali agikola wakati we ne Pineti ku lwa gavumenti yakiikirira gavumenti okuyingira mu ndagaano yali Pineti Vinci amanya ganta bizibu byakutegeera byonna byebimu ne tulyoka tugamba nti nedda bannemmwanyi mugitwala akomyewo mu season 2 kitegeeza ayinayo omuntu omulala ye gwajagaliza ayina accreditation kubanga bwe yayita bamemba ba NRM yabagamba nti ekyemmwanyi kyange ekyo kyange nange mukinkolere nganze. Wano olina omubaka wa parliament wa NRM gobadde osobola okuyita ku show ya leero najja kubanga bwe twatuuse mu parliament n'abaka ba parliament yadde bagamba nti emmwanyi esigale bwe twatuuse okutuuka okwebala tugambe nti waliwo abagamba esigale waliwo abagamba nti egende n'abadde bagamba nti esigale bafunye ensonyi ne badde eri ne balowooza nti kati ebintu bifuuse bya kibiina naye nga tuli ku bintu bya bannayuganda. So njagala kusooka kutta kibuuzo kye ekyasuuse nga nawe yakimuuza tonakukyerabira lwaki tetwagala mmwanyi egende kubanga emmwanyi bwegenda omuntu omu yekka yagenda okubanga ayina license etunda. Omuntu ayina license etunda bwe bukeera nga anyize ne mukyalawo oba ne bbaawe ebbeeyi gy'ateekawo gye mugulirako. Ebbeeyi y'emmwanyi ekyuka buli ssaawa kubanga wane wammwe emisana ebulaaya gye bazitunda kiro kati eri bubaga nti kati leero tugula ku $100 eno nga bano babaweereza nti kati bbeeyi eriwo eriweti. Njagala kuwa ekyokulabirako bwe twabadde mu parliament batugambye abakoze report kubanza situla kakiiko ka agriculture nti mu 1991 entity eno yajja kakati ono 2024 ewezezza emyaka 33 ng'ekola. Mwami Rogers atugambye nti emmwanyi basanga mbunga bajja simanyi gye baali bava ne baga nti emmwanyi basanga abantu bazitemi tamanyi ensonga lwaki bazitema kubanga amaka agaalimu emmwanyi ge gaalinanga ssente abayeekera ge baalumbanga mwalumbanga bajjajjaffe ne mubattanga mubattira emmwanyi musobole okugyamu ssente. Omunaga nti okusigaza obulamu ebikolo bino kambiteme biveewo mbeere n'emirembe kansinde bitooke ndye buli nabo bajje balyeko okitegeera. Kakati ekyo nakyo nayagadde mbeere nga nkiddamu. Ensonga ey'okubiri yeey'obungi bw'emmwanyi obweyongeddeko ne naro ne nads n'ebirala. Njagala kugamba bwe nti bannayuganda abazungu bwe bajja wano eggwanga lino baali maapinga ne bakola okunoonyereza ku bugimu bw'ettaka ne basalawo biriwo ebigenda okulimwa wa ti Buganda wano emmwanyi ekozewo bulungi ne batiikinga nti wano emmwanyi erimu. Mu West Nile ne baga nti eno bano abantu bagenda kusobola pamba. Mu Mambuka ne baga nti bano bagenda simba cotton ne baga nti kati bano abalaalo nabo bakabalunde n'ebirala. Gavumenti eno bwe yajja ebintu bino ezze ebitta on purpose mu bugenderevu wane waffe ne tuga nti emmwanyi katugikwate. Njagala okukkanya ne Mwai Munyago wamu ne Honorable Namugga toyina ngeri gy'oyawula nze era saafunye ng'abalala banyiiga nti lwaki gundi yagaye nti abaganda balima emmwanyi. Nze tekinnuma kubeera muganda era tekinnuma kuba nti ndi muganda alima emmwanyi awo bonvumye ekiwoga nti muganda ggwe. Emmwanyi toyina bw'ojawula ku baganda kubanga ffe abazungu bwe batugamba nti emmwanyi ekola abantu ne bagikwata. Senga n'abapamba bamukwatira senga ne bamufunamu era naye bandimulwaniridde. Naye ekyabaddewo mu parliament akakodyo ke baakoze okunyiiza bannaffe abava mu bitundu ebirala kuba nze ndi muganda njogera ndi muganda. Kye baasalidde abalaalo kye baasalidde abakyoli basookedde ku agencies zaabwe ndi bannange twagala amatatu gajjewo Direct Development Authority olinaga nti awo mugatwala mugakole ki mugatwale bagamba bali nammwe abantu abatwagala abakotoni nammwe twagala mumuweeyo n'abakotoni bagamba tumuwaddeyo. Kati twatuuse ku mmwanyi ng'oli agamba nga n'ebyaffe babitutte
kyabadde ono purpose okusooka agencies ezo naye tewaliwo nsonga yonna okugisawo agency ekola bulungi. Njagala kukuwa ebimu ku byabadde mu report gye twa discussions in parliament yatuleetedde okugamba nti Mwanyi esigale nga UCDA yatwala billion 42 nga esente eziva mu budget negenda nezikozesa nga entities endala bwe zikozesa mu financial year wedde ne baleeta billion 82 ne bana abali mu kulaba emipiira olwaleero bw'oba osiba akapapula ng'osiba mutwalo ng'ofuna ebiri eyo audit ogivaako. Tubuuza gavumenti bwe kiba nga agency mugiwa billion 4 nereeta billion 82 mugjawo yakinga esobola okwebezaawo yokka. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, Ministry ya Agriculture tugibuuza nti mirimu ki gy'okola egifaanagana n'egya UCDA osobola okugjawo UCDA kubanga bwe mwali muleeta rationalization bwe mwali muleeta okugatta ebitongole mwatulaga nti mwagala kugjawo duplication of services nti abantu bakola emirimu gyegimu. Kanku ekyokulabirako ebimu ku byate twaganye okugjawo waliwo akakiiko k'ebyamateeka omanyi mateeka balina gibayita alternative dispute resolution nti bwe kibanga waliwo abatabaganya ab'emisolo nti omusolo bakuwanikidde mungi noga nti akangende nekubira endundu tugaa nti ekyo nakyo temukijjaawo kyokka ate nga bwe kyebakola kooti esobola okukikola naye tugaa nti waliwo case backlog bwe mukijjaawo abantu bagenda kufiirwa kati ate lwaki mujjawo authority ekola ebintu ebitafaanagana nabyaki naba ministry. Ensonga eyokusatu gye tuwa lwaki tetwagala Mwanyi eno ekwatibweko mu gavumenti eno bwe wabaayo ekintu ekiri mu kukola obulungi ekiri ku take off nabwe kye beenyumirizaamu Mwanyi kati lwaki muzijjawo ebirala biganye. Njagala kukuwa ekyokulabirako senga mugenda mwina akanyomero k'abamasimu bakyenyumirizaamu si lwa UCDA si lwa NADS okusoza ku president bakyenyumirizaamu lwa Operation Wealth Creation OWC after 2013. Lindako nkubuulire. Yes akusinza ku byatugambye. It's well njagala nkubuulire bwe wabaayo ebintu ebifu mu iggwanga muno Operation Wealth Creation info wabaayo policy program enfu ezimu ku zo Operation Wealth Creation bebagaba obukoko obutakula bebagaba obubizi obutakula bebasa ebbeeyi y'ebikajjo. Njagala kukubuulira ne ssente zino zonna nze kanku ekyokulabirako lwaki ate nze nasimbye nnyo Nakakongo omwezi oguwedde natambula ne leader of opposition Right Honorable Joel Senyonyi ne tugenda mu mambuka mu Atyaka ne tulaba gavumenti weetadde ssente obuwumbi 552 kumpi kuwera trillion namba tewavangayo mpeke ya sukaali. Kati nze toyina ngeri gy'oŋŋamba nti oggalawo ekintu ekyeyimirizaawo ate ogenda osupportinga omuntu mu region omuwe $500 billion eya Uganda. Njagala okuwa example ey'okubiri lwaki sisobola nakukkiriza Mwanyi eno bagikwateko. Bano ono w'Amagoola wa pharmaceutical yeyitaani day pharmacy oba pharmacy something like that. Government yakamuwa ssente mu buwaze nga parliament tekkiriza nga bazisamu 3% trillion 735 billion abulako butono abeere nga atutte trillion naye nga ssente ze batuwa okukola enguudo mu buli district bagiwa akawumbi kamu. So Uganda yonna district 141 ne ziba zitutte 141 billion omuntu omu ye ne bamuwa 735 billion kugenda kukola ddagala mbutugula share mu company gye tutamanyi na kiki kyezitowa. So bwe tutunuulira gavumenti byegezaako okukola ebyekiyaaye lwowa kati ndowooza eringa mu 304 so tetusobola kukkiriza muntu yenna kukwata ku kintu kitambula. Ekyokubiri nakyo njagala kukyogera Mwanyi obwakabaka bwa Buganda bwakatandika okukola kampani etwala Mwanyi weeru wa Uganda butereevu mwagala kugamba nti bano aba gavumenti basanyufu kulaba nga Buganda yenyigira mu trade butereevu oba temwagala tubyogereko kubanga tubyogerako tunabeera tribe okusingamu abakiteeka mu nkola. So beebuuza nti Buganda eno etandise okusuubula Mwanyi butereevu ng'ezitwala Russia ezitwala kukola ki? Well, nga ngende wa Honorable Kibed ensegumire mwami brother Honorable Sekabiri government bwe yaleeta ensonga ya rationalization teyagireeta ku UCDA yokka gumanyino tugende nti waliwo ebitongole ebirala bye mwakkiriza nalabye naawo NFA Uganda yegende n'ebirala. So why would you think nti ku UCDA
yokka their sinister motives waliwo ebigendererwawo ebibi anti nkuwadde ekyokulabirako and yet government yaleeta yajja na bino byonna n'ebirala nze kankuwa ekyokulabirako eyandwe ewava omwogezi w'ekibiina kya NRM Mwami Rogers Mulindwa abakungu ba NFA bali mu kugoba abantu ku kyalo bagamba ettaka liri mu forest ettaka nga teriri mu forest ettaka lya Bwakabaka. Ekyokubiri abakungu ba NFA bewazi license mu bibira bwe bamala okwewa license mu bibira ne batema emiti ettaka lyawo ne balikyusa ebyapa ne bifuuka bya freehold. So bo tubafaultinga kubi batakoze bulungi abo baveewo. Ekyokubiri NFA inayo sente zeyingiza mu kyaji ky'eggwanga. NFA yawaayo mabira so eyo twagala egende naye ono ali mu kweyimirizaawo ye sustaininga takosa kyaji kya ggwanga tewaliwo sente zetufiirwa. Ekyokubiri tukizudde nti muggwe mabega omanyi bw'oba okola mateeka njagala kugamba ne kino mwemwenyagwajja kujulira yatugaye nti OWC ekoze bulungi it has performed better than NADS and UCDA combined mu bigambo bi nze bye byoyagala okwogera si bye njagala okwogera lindako kano njagala kugamba singa Mwami Museveni abadde mupya mu gavumenti nga zino enkyukakyuka azikolanga pulezidenti omupya twandikiriza nti osanga abadde abiraba nga tebitambula bulungi naye omu abaddewo. Honorable Kibet tukwaniriza ozereeti simanyi kyekibaddewo namusiza ku bantu ombulira n'ensonga lwaki owagira okusitula UCDA ne byetuuseeko ebirungi byowulidde mukulu ayogerako wano egende eri mu agriculture we tutali sure nti ebyayo bitambula bulungi nnyo. Sebo neyanza nnyo neyanzege nja kusooka okwetonda nti kituuse kikeerezi mbadde mu constituency nalowooza nti nja kwanguwako naye obudde ne bunnemukwata ane traffic jam mukubo n'abeera mungi naye era ngezezaako okulaba nga ntuuka. Njagala onzikirize nsooke okusaasira abantu bange abafunyeeko ebizibu ebyenjawulo abafiiriddwa n'abafunye ebizibu twekwase Mukama kuba Mukama nannyini byonna era onzikirize ntuuse okwebaza management ya NBS okutuwa akadde kano okusobola nga twongera ettaffaali ku nnyaffe Uganda era onzikirize kuba omulanga guno eri bannayuganda eri bannamitiana North ne bannayuganda bonna okutwalizaamu nti musimbe mwanyi buli woyina osobola okuteekawo ekikolwa ky'emmwanyi kikole kiteekewo twongere okwanukula omulanga gwa Katikkiro wa Buganda ogw'emmwanyi tekola ki terimba musimbe mmwanyi. Sebo ensonga ya UCDA ombuuza ekibuuzo nti lwaki nawagidde UCDA eyende sinaba kuwagirako mmwanyi kugenda sinawagirako mmwanyi kugenda ogitwala wa emmwanyi erirudda emmwanyi eri mu bantu UCDA yogitwala wa UCDA ekitongole kya gavumenti ekyateekebwawo act eya 91 okujja okutereeza oluvannyuma lw'okulaba nti waliwo obwetaavu obw'okutereeza mu nzirukanya y'emmwanyi za Uganda era UCDA okuva lyateekwa mu 91 ebadde eweebwa essente okuva mu gavumenti ya Uganda ng'erina omutemwa gweweebwa okwongera okusomesa okuyigiriza bifaanana okuteekateeka n'okulaba nga omutindo gutambula bulungi. Era UCDA buli mutemwa buli sente zibadde zigiweebwa nga kuvaako sente zeyina okugula endokwa seedlings ezigenda mu bantu ez'obwereere. A case in point nti kati budget yawedde bagiwa obuwumbi 44 ng'obuwumbi 44 kuliko obuwumbi 27 bwaggula ensigo gy'emiti giri egiweebwa abantu, kuliko okusomesa abantu baffe ku ground, kuliko okugaba amaweeta g'amatundubaali ebigimusa n'ebirala bifaanako bwe bityo. UCDA ku ssente eziyingira mu ggwanga buli exporter buli muntu atwala emmwanyi ebweru erinako 2.5% ezigenda mu nsawo yazo ya UCDA. Otegedde ezigenda mu nsawo ya UCDA. Tubuuza essente ezo nze wange mu constituency gyenva omwaka oguwedde nasinkana MD wa UCDA ne musaba nga maze okutegeera nti nfunyeyo akasente
okugula endokwa ne musaba okumpa endokwa nangamba agenda kumpa endokwa emitwalo 20 nengenda mu kyalo yes nengenda mu kyalo mu constituency nengamba abantu mwenna neteka mu sente musime ebinnya ne size na buli kimu kyonna nyasima ebinnya nefuna abakugu abali ku magombola ne balagira engeri gye bayinza okukola kusima ebinnya okutuuka olwaleero wadde endokwa emu sigifunanga kabula kyenfuna mu ground nakamala okutaasa abantu abasukka mu 3 ng'abantu abo abakungu abamu aba UCDA babakutte bayiye emwanyi z'abantu baziiye nti bakutte banogera emwanyi embisi siwagira kunoga mwanyi embisi mpagira mwanyi kunoga mwanyi ki ezikengedde obulungi okusobola okufuna omutindo muki omulungi bakwata emwanyi ensawo 10 ne bayiwako ensawo 3 ensawo endala 7 ne bazitwala ne bagenda ku byuma ebyakaso eby'emmwanyi mu constituency ne babikwata nti zikubye ebyuma ezikuba emmwanyi enki embisi ku saa 7 bazikwata ku 7 ku saa 8 ng'ebyuma bikola ki bikola bwe bagenda ne bakwata abantu emmwanyi nti bakutte emmwanyi embisi ezibali ku lujja nga bazikaliridde bafuluma bayiwa ku mwanyi 10 kugambye bayiwako ensawo meka 3 kati nga bagenda kati emabega gye bavudde abantu osanga bakutta olweyo nga bali mu kuwera mwanyi baziza muki mu nsawo era badde bazikole ki bazitunde kati ekikolwa ekyo kibeera kiki nze wange mu constituency sinnaba kulabayo mukozi wa UCDA nga mpulira agenda kusomesa abantu ku bigimusa ebyemwanyi ku kawuka ak'emmwanyi ku nnima ey'emmwanyi kyokka nga ebyo ebimu ebyateekebwawo ani UCDA. UCDA. So your Ministry of Agriculture, yoyagala UCDA gende? No, lindako. Yo ensonga ezagiteekebwayo oba ku birime ebirala ogwaye gukola mu constituency yo. Very good. Kakati UCDA ongamba maliza UCDA yimaliriza tubuuza UCDA kitongole kya gavumenti omulimu gwakyo ogwaweebwa kukola ki tubuuza abakozi ba UCDA bavaawa nakati aliko kati nga manyi director yali mukozi waawa waaki ewaani era yali agwawa era yavaawa UCDA eyongera ebbeeyi ku mwanyi eyongera omutindo ku mwanyi erima emmwanyi egula emmwanyi ebyo nebibuzo twetaaga tukole ki tubyebuuze nga bwongambye muganda nga ono mukodomi wange sekapita ng'ayogera ku NFA yajja ewange ekazikiza nejuba abantu abali balimira mu kazikiza nereeta abantu okuva ebweru ne bajja ne bagoba abantu bange n'abe baleeta nga tebamanyi kitundu emiti ne bagitema ne bagenda ng'abantu bange basigadde bakola ki eyo nayo yakoze eki yagenze Direct Corporation DDA nayo yagenze nayo yakoze eki ebuva maki naye yakoze yagenze nolwekyo ensonga ya UCDA nga bwe yabaddeze mu parliament ne bannange bano okujja okugyetegereza ekibuuzo ekyabadde mu parliament tekyabadde nti mwanyi egende tebanakibuuza kuti mwanyi egende ekino kyabadde mu parliament nti okusinziira ku kakiiko ka agriculture ripooti gye kaleese okulaba nti UCDA esobola okubeera nga edda mu mother ministry ya agriculture tugende mu lusoma olwokubiri ng'olusoma olwokubiri olwo second reading eya committee stage ng'egenda kukebera lunyiriri ku lunyiriri kino kirina kuba bwe kiti bw'aba tamatidde nga tukyuseemu twongeremu tukendeezeemu stage yakoze so okungamba nti wagambye emmwanyi egende nedda emmwanyi sinakugamba egende era sikkiriza lwaki gavumenti eyagala wayitewo emyaka 3 eryonke egitwale ekyabadde kiteeso kyababaka ba parliament si gavumenti yes kyabadde kiteeso nali bulungi nnyo entebe nga tuli mu caucus ababaka bennyini bateesa anti ekikokasi nga bwe mubeera mu mukokasi yammwe ne muteesa ebyammwe okyegedde no I'm telling you what happened what transpired nga mu meeting ze bwe mugamba nti naffe ab'ebitongole bino basazeewo twogere nabo boogere naffe
batuwa amaanyi. Obadde otandika otugaye nti okubiriza abantu okulima emmwanyi mmwanyi terimba bagende mu maaso omulango ogwo. But again Buganda position yayo ku UCDA at least okusinza ku Katikkiro wa Buganda UCDA tegenda. Isn't that a contradiction on your side? Kakati nze ekibuzo ky'ombuuza kirungi at the same time kyangu ate kizibu. Katikkiro wa Buganda muwe ekitiibwa ng'omusajja ali mu Buganda ng'omusajja Omuganda. Era enteekateeka era akulembeddemu okukubiriza abantu okulima emmwanyi mu Buganda. Era tukulembedde era musiimye nnyo kubanga emmwanyi commodity esinze okuba ffe eno gyenva ey'amaanyi era tuwadde ekikulu ennyo. Era nkutegeeza nti nze sinnaba kwagalako kugambako nti UCDA emmwanyi egende. Naye nkuwadde reasons zange nti olwero mu constituency gyenva mulimu ebinnya emitwalo 20 egyasimibwa nga UCDA entegeezezza tegenda kumpa emmwanyi. Nyetapa wadde ekikolo n'ekimu. Mu constituency yange gyenva mulimu abantu abakuba emiranga nga UCDA tutte emmwanyi zaabwe tebawadde ensonga n'ezitwala ne tazikomyawo ensawo ezisuka 20 ku muntu omu. Mu constituency yange mwenva mwe sinnaba kulaba ng'omumembe wa UCDA azze okusomesa abantu kukawuka k'emmwanyi, azze okusomesa abantu ku bigimusa ebirina okuyamba ku mmwanyi. Mu constituency yange mwenva mwe muli ebyuma by'emmwanyi ebyakwatibwa ne bisibwa ku ssaawa 7 ne bisibwa ku ssaawa 8 n'ekitundu ne biggulwa. So enteekateeka mu constituency yange mwenva waliwo mbadde enva nzija omukulu wamu n'aŋŋamba nga maliza nti abakulu abamu abali mu UCDA baali bakozi ba mayifu era abamu nga beba crop inspector abavunanyizibwa kulambula ku birime nga babavayo ne baddawa ne baddeero. Era essente nze njagala tugende nga tubala omwaka gw'ebyensimbi sente mmeka ezigenze mu UCDA vis-a-vis UCDA byekomezaawo mu constituencies oba ku ground okusoganyirwamu mu nteekateeka. Nga ngenda okumulamuzira wa Honorable Namuga tozzeemu kiri oyina garanti ki gwe gy'oyagala okutwala UCDA nti bigenda kukola okusingako wekibadde eno? Garanti eyo gye njagala teri agimpadde wano. Kati garanti gye nnyina yenteekateeka abakugu bano abakugu bwe tugamba nti babadde bakugu mu nteekateeka eyo abagenda okudda mu ministry baddemu enteekateeka bwabwe bagikoze nga bayita mu ministry ya agriculture. You see, bw'oga nti bano bagenda kudda mu ministry, you're dissolving UCDA. Kati kitegeeza mubajjawo, you're dissolving okujjako nga mutegeeza kintu kirala. You're dissolving this authority. Abakoze ripooti ekyabasabisizza emyaka 3 mbu ministry yeteeketeekemu egyo emyaka 3 esobole okubanga erina obusobozi obukola emirimu gya UCDA. Ffe tugigamba kati mwe mugende mwetereeze bwe mulimala emyaka 3 ne tulaba nga mulina capacity nga mweteeseteese muleete etteeka buto. Tewali kitukozesa tteeka in anticipation nti mu myaka 3 munaba mwetereezezza kati mwanyi mugitwale. You're dissolving muli mu kujjawo UCDA. You're dissolving. Listen. Ate etteeka liyona Wuliriza. temutugamba nti tuli mu kujjawo. Wuliriza. Omukulu ampadde information. Parliament muganda nge munya teriyo mu nsi yonna kitongole kyagasse mmwanyi yakyo mu mother ministry nga emmwanyi nesigala ku katale. Alema Colombia yagwa nti lindako muwe example ya wano okumpi Kenya. Kenya baddire emmwanyi yaabwe authority ne bagijjawo ne bagizza mu ministry ya agriculture. Kati coffee production Kenya eri ku 52% yakka. Ate nga tuli mu federation tuli mu East African community. Honorable Balenyo njagala tumbe umbe ate keri muzeemu. Honorable Namuga njagala kutandika naawe ng'otuwawe forward ku kino dakika 2 tumalirize. Ekisooka Honorable Nsegumire abadde akugamba myaka 33 tebafunangayo wadde akamwanyi okuva mu UCDA. Abo otugambye nedda otugambye kugambye omwaka oguwedde kati now then no then you are confused no kale kati wandiko kiddamu ogera byenjogedde nedda atugambye ewuwe tebafunangayo ku mwanya
kubanga bwoba oyogera ku sente bwoba oyogera ku UCDA talk about the 33 years tuyina district 146 yes ekitongole ekibaddeyo myaka 3 tubadde twagala tugambe nti ewange mu constituency UCDA tegabangayo wadde akamwanyi kubanga wootabadde ekitongole ekibaddeyo n'ababaka abalala baaliwo okitegeera tuyina district 146 tosuubira nti gwe buli mwaka UCDA lweriwo nti ebuwo bajja kufuna emmwanyi in any case ne budget gye balina tebasobozesa ku nsonga ya accountability wabaawo obunafu bwonna nga bubadde mu UCDA it comes back to government that is why tuyina ebitongole biikalabalaba auditor general auditing ebitongole buli mwaka okutuwa performance they can't supply every district they cannot nsegumira badatandika nti okuva mu 9 mu gumu babadde bafuna sente anti kye mugambye atubuulire oba ye district ye mu myaka 3 mu 3 terinyanga mu mwanyi kye nkugambye talk about no sagala wefule wa propaganda sagala wefule wa propaganda kati kansa meeting leko budde bwana ayogedde nti ewo tebafunangako I want to mbanjagala tuba mushozi nenda mbambi musirike otuba mu budde buno I want us to be forwarded ebintu byo tubyogere ngate tuli sure ngati sikubiyogera kusasamaza nze bwoga nti ewo tofunangayo ekitongole kyonna oleeta obukakafu nti ebbanga Mityana North lwebaddewo tefunanga mwanyi kuva mu UCD which is very unfair era nkugambye wabaawo obulagajjavu bwonna I fault the systems of government kubanga ebitongole byonna biauditingibwa okutubulya performance yaabyo so nsaba okutegeeza bannayuganda emmwanyi tugirime tugirabirire tugisimbe tukuume omutindo nze mpa obujulizi UCDA wange ab'emmwanyi beekolamu ebibiina babalambula bajja ne basomesa abantu bwabanga wabaddewo obunafu kati ngeno kyabadde agamba mbu batusimisa ebinnya kituufu palamenti twagamba UCDA tuwe emmwanyi kyali financial year wedde ne bagamba UCDA tuwe emmwanyi gavumenti negaana okuwa UCDA sente era obumwanyi bwajjanga butono nnyo kubanze constituency yange nafuna emmwanyi constituency yonna batuwa emmwanyi emitwalo 3 the whole constituency era abasinga ebinnya twatwala ne tusiwandiisa ne babakubisa abantu ebifaananyi tebafuna kuba UCDA tebagiwa sente that is why kati balina areas bali mu billion 8 areas nga abanasale bedi babanja so tukkirize ekitongole kibadde underfunded very underfunded akiwakana jambuulire so nze nsaba government mu kifo ky'okukijjawo bano abadde bawakana tegenda kuba dissolved ekyamazima kiri nti UCDA must be dissolved efuuke department mu ministry ekyo towakana UCDA egenda kuba dissolved ensonga kinkuga nti akamwanyi bakatwala basobole okwanguyirwa mu ministry kubanga influence peddling mu ministry mukulu Museveni awandika buwandiisi bbaluwa nti mukulu Bright Lwamirama mbadde nkusaba awo ene mwanyi gimpeere gundi agitambuze that is why sente katuziwa wa individuals nkugambye kati sente tuziwa balwaboogo bagatte ku mutindo instead of ziwa ebitongole kati tusobola butaba worried and scared okufight gye mwatadde mu parliament week ewedde What do you think is going to happen? Actually too late now. Kawedde mudda okuva lwe twategedde eri statement make sure that the Baganda don't get numbers. Tewali teeka likolebwa mukulu. Ate lwaki ogamba nze nabyogedde? Tewali teeka likolebwa nga litajetinze eggwanga ne likoma ku floor ya parliament. Eryo teeka liri unconstitutional. Kubanga nagambye olaba wawuliddaako ebyabadde emabega tetwabitegedde. Era ensonga kyono yagamba baba kuŋŋanya mukokasi yaabwe. Mukokasi ne bababuulira ne bayogera bye bayogedde era mukulu Museveni yakomyewo n'akugamba emmwanyi eteeka okugenda ye nnyini yakyeyogeredde UCDA eteeka okugenda nze nkugambye nze ku lwange nze kyemmanyi era kubanga ekiddako emmwanyi tegenda kudda ku floor ya parliament kubanga etteeka lyawulayawula mu mawanga etteeka lijja kwawula mu mawanga ekitakkirizibwa mu constitution ya Uganda sectarianism tribalism musango gwa naggomola so eryo etteeka kaakati liri null and void lyasiimuusewo dda bakole amateeka agatwala eggwanga mu maaso nga tegaleetawo obusosoze nga gatukumakumanga eggwanga so muzaako nkugambe tetuzaako nyugambe etteeka lyagenze teridda ku fulo ya parliament teridda etteeka erireeta obusosoze terisobola kudda katikiro yavuddeyo n'akubuulira teyakyogedde teyakoze comment oba obadde togoberera nze kandi nkugambye ffe babaka ba parliament siffe twalayira okuprotectinga ssemateeka tetwalayira gwe tewalayira okuprotectinga ssemateeka w'eggwanga walayirako okusosola mu mawanga nti abaganda n'abafutyanka n'abajjako ebyobugagga byabo president yatugambye nti ayogere yakise no sense talk buli ayogera ku busosoze mu mawanga ateeka ebyamawanga ku nsonga ya UCDA you're simply peddling no sense talk bitali mutemuli kati ate nzo bigambe yabyogedde ate nzo bimpeerezaako ki eyabyogedde yamutegedde abimubuulire
nze sinateekawo busosoze ku mawanga yabyogedde abimuweereza message eyo giforwarding aweereza message wano ng'ayogerako auctioning system omanyi bo abantu b'NRM balina ekintu kye balowooza nti bajja kubbiranga mu luzungu nga mulowooza nti bannayuganda balala tetwasoma. An auctioning system is a platform through which coffee beans are sold to the highest bidder. Yes. Kakati awo batuzannyira. So there is no monopoly. Anti kyenkunyonyola. Okyasobola n'okujja omu okubidinga bida yazouliza nze nkuwe platform wano agenda kubeera penalty. Through penalty bagenda kunoonya the highest bidder. Penalty ayite eno ne ssente ze n'okulanga nga olusi tebalanze bakugambye nti wazza omu ayabidinze naye ku bbeeyi bweti weesanga ekibooko gyewadde otunda akasanvu nga leero ogitunda 2,000 kubanga bida yazza omu ate ng'atuwala isi tekusiriwaza naffe twasomako akatono. Ekyokubiri owekitiibwa president alina wayogeredde mu kiwandiiko kye nti asalutinga Victoria former minister Victoria Sekitoleko nti yajjawo that notion eyogamba food crops cash crops ate nalistinga crops nakati buli kimu kati byalinga bi food crops yes nalistinga crops ezenjawulo naye nakubuuza mu awo wennyini tikati buli crop tugiwa authority anti kakati ate owekitiibwa president ate ne statement simanyi lwaki agireese kubanga statement yennyini eri self defeating because bw'olistinga amajaani n'ogalistinga nga mu kubirimibwa ennyo kati naye n'ogateeka mu lisiti omwo kati kiro y'amajaani gula $7 n'akatale kakulemye okunoonya n'oteekamu fruits. Kankuwa information ku majaani please. Kati wetwogerera kiro y'amajaani ku faamu egula $10 kyokka ate baginogera $115. Yes. Kakati amajaani wegaba gagula $10 ng'okyagenyumirizaamu noyogera ku fruits ng'eruweere enanansi bwe zibala ku faamu bagigula $5 enanansi $10 enanansi emu nga temulina na kyuma ate kati wano mu jaamu enanansi 5 bazikuguza $10 goza ku faamu baba baziguzeeyo mmeka. Noyogera ku kasooli nga ne Kenya bamugobye olw'omutindo omubi your excellency tosuubira nga tonatwala mwanyi nti wandisoose n'oteeka obudde ku ebyo n'olaba ng'ofunira amajaani akatale ebijimusa ebyabicupuli n'olaba nga fruits za wano zongebwako value abantu baziggyemu ssente kaso ebijimusa ebifu bya bbeeyi eddagala erifuuyirwa erireetera abantu kansa kyo olaba ne Kenya egoba emmere yaffe Kenya nebwa Kenya bwayo olaba yes wansi wa ministry ebyo nabyo njoga biri wansi wa ministry. So owekitiibwa president nze nsuubira gye tutwale emmwanyi eyo exactly gye otwale emmwanyi owagundi bagenda auctioning system. So owekitiibwa president mbadde nsaba owekitiibwa president emmwanyi azireke zitambule nga bwe zibadde zitambula. Yes. Inform Honorable Munyagwa that today nursery operators get licenses. Nakori together with UCDA assess the applicants and together sign on the license. Yes. Isn't that a duplication? No. Wonder. Anti kakati ate kati wena yansobedde. Olw'okuba emmwanyi kyali kintu kikulu nga kirime kikulu eri eggwanga lino kyawarantinga amaanyi concerted effort ministry nga weeri olw'okuba yeeri divided into a lot of confusion abalowooza ne baga tuteekeo coffee development authority eyambe ku marketing naddala marketing ebweru nga tonaddala na regulation. So duplication ekola tuyinza ogyogerako weya nga tufiirwa but ekitongole nga tetufiirwa toyinza gamba duplication of roles. Well tunatera okumaliza honorable Mulindo yanukula brother Funza wumba otuddiremu nakali nti for example otuba nga tulina ebizibu nga ku mutindo gwa kasooli waffe n'ebirala Ministry of Agriculture byali badde ssaako naye sira okutulaga nti okay wano tuli bulungi naye nawo tukola bubi nnyo side eyo ku mutindo. This is where you want us to take our coffee. Okusooka oli mukyamu kubanga ebintu nga kasooli yali tebibadde no authority gavumenti ekunza abantu ne bamulima mu bungi kati ekyomutindo it's another issue. Okay?
kakati abantu bamulimye naye nga tewabaddeewo authority nti Uganda Maize Growers Authority naye abantu bamulimye kati tugenda ku step eddako nga n'emmwanyi bw'oziraba ti abantu bazirima omutindo ne gubeera issue mu bantu ne bazaanika ku ttaka ne banoga embisi ne tubagamba ekyemukola kikyamu naliko kyamaani w'abalimi b'emmwanyi mu katika mu north Honorable Sekabira gy'akiikirira nenkikolera ddala emyaka ndowooza 7 paka inatuuka nenkola ki neŋŋamba nti ekyo nze nkirese naye kakati nze ndowooza eggwanga liri misled omanyi UCDA kitongole kya gavumenti naye bw'owuliriza bonna abasinga okukisibirako tekigenda opposition the opposition in Uganda eterina alternative kati mwe mulowooza bintu bya bibiina tebalina alternative policy ku bya agriculture balinda bwe tuvaayo n'ekyaffe tugamba nti we are the government tugambye kino tulowooza bwe tuti ne babuukira ekyo mu police zaabwe which alternatives should they have ekirala kyenjagala bategeere President Yoweri Museveni njagala okitegeere nti President Yoweri Museveni teyeetaaga kumala kusitula UCDA gijja eri agiteeke mu gundi bw'alyoka akole control over coffee that is narrow thinking singa president aba akyagadde he can still do it yes lwaki abantu balowooza nti president alina kumala kukisitula embuwano ki ekiba kimulemesa so you can't engage me in that kind of debate nti president alina kumala kujja UCDA wano agiteeke wano and he takes control why nakyo bino bintu byakwagala kubuzaabuza abantu sikyendowooza tukkirize nze neesunga olina ku parliament lwenesalawo kuba ndi mulimi wa mmwanyi kikituufu naye nze nja kulinda bulinzi bagambe kiba n'abagambye because I know naawe omulimi aliyo njagala okimanye whether UCDA esigadde eno oba egenze teri agenda kutwala mmwanyi dakiika zobbiri kuwumbawumba akubuuziza mwe mulindwa nti oga nti waliwo ekigenderero ekyokutwala emmwanyi gijja kuba nnansi nga bw'oyogedde kyetaagisa kusooka kugijja kutwala UCDA mu agriculture tesobola kukolebwa eno gye kibadde ate kati eno bagitwala batya eno bagitwala batya mu authority bo lwaki baagala okulwana bagitwalire eno kale tukkirize nti bagitwalidde eno abasajja bano basiiwuka ddi empisa batandike n'okwogeza amaanyi ago gayogeza nti kiki ekitugaana ogitwalira eri mulindwa weeyita ki anti bwe kiba gitwala bw'ogamba gitwala ki ekigaano mweyita ki tolina yadde ekikolo ky'emmwanyi nze njogera nnina emmwanyi onalina emitwalo 6 bwotyo bwolo oli akaaba ebinnya emitwalo 2 bamumma emmwanyi gwe bakuwa emitwalo 6 nze kankyogere ndako njogere nze Sekabira Dennis nasaba emmwanyi mu bukadeefu emitwalo 6 nga mobilizinze katika mu north ezirime bukadeefu ne ngamba nti wandiika ebbaluwa yo ng'osaba emmwanyi ng'ozisaba UCDA tukuwa buwi kavaleeta nenjitwala nenjiteeka mu UCDA ne bansoosingira b'operator abali okumpi n'eruweero nentwala emmwanyi abantu ne bazirima batandise okufuna ssente ng'ate gw'ogamba era njagala emmwanyi esigale njagala esigale kuba abantu bange kye nabaagaliza kyekyo eruweero kiki kye tulina n'ekkuba erigende wammwe bbi ekkuba erigende katamala w'obulungi era bajja kukuwa emmwanyi endala ensonga endala nga n'ekkuba erigende waabwe kakabala bbiri njagala kumaliriza ku nsonga eno tewaliwo omuntu asobola kwesiga ministry ya agriculture kukwata kintu ekiri delicate ng'emmwanyi ng'akatale kalinnya ne kakka buli lunaku nga ministry y'emu eremereddwa ku byennyanja amagye ne gayingiramu gagende ku nnyanja nga ministry y'emu eremereddwa ku ddagala ly'omuddo nga kati ofuuyire omuddo ne gugimuka bugimusi ministry y'emu eremeddwa ku ddagala ly'ente ofuuyire enkwa n'egimuka so tolina ngeri gy'ogamba nti ministry y'emu ekola ebyo ministry y'emu eremereddwa amajaani yeegasse kubanga amajaani tegalina authority era president ebyo byabadde yeebuuzisabuuzisa nti n'ebiri ebirala abikolera authority bwe kiba nga kyekisobola okubireetera okugenda mu maaso authority azikole abantu baataaba bafune ab'amajaani bafune abapamba bafune bwe kiba nga authority erina okubizbino byemugamba mu policy development model bituyamba ndi musanyufu nnyo okuba nti abopposition this time round bawagidde ku gavumenti kubanga bali mu kulwanira ekitongole gavumenti kyeyateekawo nga erina ekigendererwa kyayo ndi musanyufu nti erimu ku byo nayo bagiwagidde ndi musanyufu nnyo nti bakiwagidde ekyokubiri bawagidde ekitongole kya gavumenti nale bagiwagidde nedda nze njagala kubeebaza
okuwagira ekitongole kya gavumenti yatenga amadeni tugamba okuwa credit ekitongole kya gavumenti gavumenti nti ddala yateekawo ekitongole okubanga kisobodde okubanga kati gavumenti kigirume eyagala kibeewo n'olwekyo ndi musanyufu nnyo oli musanyufu kubanga Namugga ne Ssekabira balaba ekirungi ebirungi ebiri mu bitongole gavumenti byetaddewo ebiri underfunded naye tubagamba we can make them better n'olwekyo ndi musanyufu ekirala njagala okuwa abandaba naddala abantu bange ab'emiti nti mulime emmwanyi paka kuwulira bubi kubanga emmwanyi tekola ki terimba otegedde era njagala kubategeeza nti omuntu yenna najja mu palamenti ng'ayagala monopole y'emmwanyi nti ye abeere nga yagivunanyizibwaho ng'omuntu biba bikyadda mu palamenti sijamukola ki biba bikyadda mu palamenti waliwo etteeka badda mwogera ono yafuna okuliza mbadde ndaajana nti omwaka saafuna mmwanyi Namugga n'agamba yafuna mbadde ndaajana saafuna ono n'agamba yafuna emitwalo 6 kati kitegeeza nti ekitongole ekyo kiri segregativu kitegeeza sinema kwogerako nti ekitongole tekyaleeta mmwanyi naye nze bwe kyamala okufuna ssente nga batuwadde obuwumbi 44 ng'obuwumbi 27 bwa nsigo nange nadduka nensaba emmwanyi ezitakola ki ezitampeebwa nzikiriza tuwadde kimu atolaba bwenjogera ebituufu banimba ono bwayogera ebirala aba talimba